atenderezwa agulumizibwe okitaffe Tonda na mama Namugereka bango bwangwa mu bwangere bwabo ndi kitangaala nkusindika ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi obumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti by'ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munzalamusa Katonda atudde munda mugwe fo Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu batuuze abaseŋŋendo ez'obwaddu nga bamanyikibwa nga the Actorians mu Lunyanyembe nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyinza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya obutamanya era mukama yinza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yinza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yinza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuva omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolayera ggulu nedde ekikula kye ekyeddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu ewangibwa ng'atuukiridde era nga eggwe ekkubo yeggwe mazima era nga eggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeerewo n'obutukuvu obutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ebiro bye mulimu byebiro eby'enkyukakyuka ng'amayengo aga waggulu geeyongera okubeera nga ganyiinyiitira eri sseŋŋendo yammwe nga bwagazimbulula ebyo byonna ebibadde bibakwatidde mu bwabwa nnamunigina n'eri obw'abantu ab'awamu mu nzikiriza gye muzze mutambula nabyo ng'emyoyo abaagalwa amayengo gonna aga wansi ago agaawangibwa ku nnono eyo gye muyina n'enzikiriza ez'amadiini ez'abasigibwamu n'amateeka ge mwayawangira byonna ebizze bikkirizibwa okumala ebbanga ddene kano ke kadde okusobola okubeera nga bigwa butaka ku lw'amayengo aga waggulu ageeyongera okubeera nga gajja eri ensi yammwe abaagalwa abantu ba sseŋŋendo na ttimba beeyongedde okubeera nga bafuna ebirowoozo eby'obumu okusinga ebyo ebibaawukanya kino kigenda mu maaso ku lw'okubeerawo kwa myoyo emingi egyeyubula mu bwannamunigina ku sseŋŋendo na ttimba kino kitaddewo okweyubula okwawamu okwo okunakkiriza okusobola okubeera ng'ebirowoozo eby'amazima aga waggulu byeyongera okubeera nga byetobeka n'okuwangibwa eri ensi yammwe abaagalwa y'ensonga lwaki we wakoowoolebwa okuyamba omwagalwa wasalawo n'ojja kubanga wamanya nti wali weeyobudde ekimala okusobola okubeera ng'owanirira ekitangaala nga newankubadde ekizikiza kyali kingi ku nsi gye wali olaga abaagalwa abantu kati batandise okubeera nga bawuliriza obumu n'amayengo ago era ne bafuna obwerufu obwawamu obwo obutandise okubeera nga bugguka mu ngeri ez'enjawulo mu bigambo mu bikolwa n'obubaka obwo obulaga obumu eri ensi yammwe abaagalwa era mukadde ke kamu abantu batandise okubeera nga bategeera nti amateeka n'enzikiriza ezo ezizze zifuga obulamu bwabwe zibadde ziganyirwamu bantu ba lubatu abaagalwa omulimu gammwe ng'abawanirizi b'ekitangaala kwe kuyimusa amayengo agasseŋŋenda g'entegeera ey'awamu era nga kyekyo ekikulu ennyo mu mayimusibwa oba kye muyita ascension egenda mu maaso eri ensi yammwe abaagalwa
nga newankubadde oyinza okwesanga nga oyita mu bulamu obw'enjawulo mu mubiri ogw'obwa Ssekiba Kyattaka, ogw'obwa Mukasa, ogw'obwa Musoke n'ogw'obwa Kiwanuka, ng'oyina ebizibu eby'enjawulo by'oyitamu, manya ekigenda mu maaso kwe kweyubula kw'entegeera. Era y'ensonga lwaki oli wano mu biro bino ku Ssengendo Nattimba. Abaagalwa, abantu bangi nnyo bakoowoleddwa okubeera abalabi n'okusaka amawulire mu ngeri emu oba endala, okusobola okubeera nga muteekako entegeera eyo eyeetaagisibwa. Naye mmwe ng'abasamize kwe kubeera mmwe, kwe kuwanirira ekitangaala, kwe kukkiriza ekitangaala eky'amazima okubeera endabirwamu yammwe. Abaagalwa, guno omulimu si gwa buli kinnoomu okubeera ng'agukola. Mu ngeri eno mukkirize nga ebitonde ebitukuvu, si nga ebitonde ebiriko ebbalirirwe era ebiriko ekkomo. Mweggyemu enkola zonna enkadde, ennonoole z'enkadde ze muzze mutambula nazo mu lugendo lwammwe. Mpola mpola mukasirise, mukuume ekitundutundu eky'entegeera yammwe ey'obumu, eky'amaanyi gammwe agandi ayamu mu bulamu bwammwe bwe muyitamu buli kanaku. Mukikola buno, mu kukola kino buli kadde nga muyita mu kadde ak'okusirikako oba okukola ekyombo, abaagalwa, mujja kusaka mweddiza amaanyi gammwe ag'obwakatonda bwammwe oba emisambwa gyammwe. Mukole enkola ey'amazima gammwe. Kitegera, muleme kuteeka ssira ku ebyo eby'obulimba bye muzze mutambulira mu lugendo lwammwe. Ebyo bye mwakkiririzaamu ne bibafuula nti ekyo kye muli. Abaagalwa, mumanye nti emibiri gyammwe gituddemu amazzi era gyakolebwa mazzi. Era mumanye nti omubiri gwammwe gwa Katonda. Abaagalwa, endowooza ey'eggulu oba omwaliro ogwokusatu ekyeyongera okubeera nga esomesa abantu nti oyina kuwonya, kukyusa, kutereeza n'okwewaayo eri abalala okusobola okubeera nga weeyubula mu mwoyo oba n'okumanya Katonda. Naye amazima gakontana n'ekyo. Entegeera ey'obumu emanyi kintu kimu, bwe butukuvu obutudde mundaayo nga bwe bwa Katonda bwo obwannamaddala, obwo obutuukiridde, obusooka okumala okubeera nga buwonyezebwa n'okwekyusa okusobola okubeera nga bugatta ettaffaali ku kukyusibwa okwawamu. Mu ngeri eno tubasaba muleme kweteekako birungo birungi oba bibi ng'ebyammwe, kubanga ebirungo ebirungi eby'okwagala, okusonyiwa, okukkaanya eddembe n'ebiri mu kkowe bwe bityo birungo by'obwakatonda. Ne we mutabisaba ne mujjukira era ne mweyambala amaanyi g'obwakatonda bwammwe. Abaagalwa, ebirungo ebibi biwangibwa mu ntegeera yammwe ku lw'obutamanya mazima gammwe n'okubeera nga mwasaka enzikiriza ey'okwawukana ne Katonda. Abaagalwa, buli bw'okkiriza ebirungo ebitudde mu bwawannema oba gye muyita negative ne bibeera ekimu ku birungo eby'obuntu, omwagala, era biwangibwa kubanga oli musange oba oli mutonzi, you are the creator. Mu ngeri eno muyige okutafuta n'okubeera nga mumanya amazima agabeera gazze eri olugendo lwammwe. Mu ngeri eno buli kintu kyonna we kiyimusibwa oba amayengo ag'okutya we gajja, ky'oyina okwejjukiza buli kiseera
nti ndi mutukuvu awanirirwa era nga ndi mukuuma akadde konna. Kino w'okikkiriza omwagalwa kibeera eri obulamu bwo. Naye ate w'okkiriza nti nno oyina ebintu by'otayina era nga okkiriza nti nno tobiyina, obeera ng'ogamba nti teweetaaga muyiika gw'obwakatonda bwo era nga tewaliwo muyiika gusobola kubeera nga gukuwanirira. Abaagalwa, mumanye obusimu obutaano obukola omubiri gwammwe ogw'obwa Ssekiiba kya ttaka bwawangibwa mu bw'okwewunda by'ensi eby'obwakatonda obutudde mu buli kintu. Abaagalwa, buli w'oyiga okutafuta ebintu engeri we biri mu ggulu eryokusatu n'obulamu bwo n'ebigenda mu maaso mu bulamu bwo, amazima gatandika okubeera nga gawangibwa okuva eri entegeerayo. Kitegeera? Era n'otandika okubeera nga owanga ebyo by'okkiririzaamu. Abaagalwa, sseŋŋenda eno ssomero era nga libadde limu ku ssomero eriyigibwamu era eryeyulirwamu nga mutambulizaamu obulamu bwammwe. Buli kinnoomu ku mmwe mubadde n'obulamu bungi. Mwalondawo emisomo egy'enjawulo n'obulamu obw'enjawulo. Obwo bwe mwawulira nti mwetaaga okubeera nga muyiga, kibayamba okusobola okubeera nga mudda ku mutendera oguddako ogw'okutegeera n'okumanya. Abaagalwa, mulina enkumi n'enkumi egy'obulamu bwammwe obungi. Mutambulidde mu lugoye olw'ekisajja n'ekikazi. Mutambudde mu langi zonna ez'emibiri. Era nga mugoberedde emigigi mingi. Mubadde n'enzikiriza nnyingi. Mubadde n'amadiini mangi. Muyise mu bifo byonna eby'amaanyi era nga mubadde n'abaddu. Abaagalwa, mubadde abo abatuula ku nfeete n'abo abatuulibwako ku nfeete. Kitegeera? Abaagalwa, mubadde abakozi b'eddembe era abamu ne mubeera abalwanyi. Abaagalwa, mubadde ab'ekisa era ab'okwagala ate mu biro ebirala ne mubeera abakaawu. Abaagalwa, tewaliwo kintu kyonna mu byayita kibaddewo nga tekirina mugaso. Mu ngeri eno totunuulira byayitaabwo eby'obujjajjaabwo n'olowooza nti tebiriimu ntegeera. Kitegeera? N'olowooza nti nno tewalina kye wafunamu nti wali omala budde, nedda mukwano. Obwo bubeera bulimba. Mu byaddala ebyo ebyayita bye bikusobozesezza okusobola okubeera nga ozimba entegeera kati gy'olimu, ekuyambye okusobola okubeera nga ova ku mutendera ogumu okudda ku mulala. Buli bulamu bwonna bw'oyitamu buyina ekiruubirirwa era nga lwe lugendo olwo de wajja okusobola okubeera ng'oyitamu. Mu ngeri eno obeera tomaze biro oba tewamala biro mu bulamu obwo wayitamu, nedda. Waliwo abamu abalowooza nti buli kintu kyonna kye muyiseemu emabega nti kyakumala budde, ekintu ekitali kituufu. Ebimu bibadde byakuyiga. Ebyokuyiga ebyo bibayambye okusobola okubeera nga mutuuka ku ntegeera kati gye muyimu. Abamu mwagenda mu buduukulu, abamu ne mugenda mu makomera. Kino mwakiraba nga kye kimu ekyali kikubayamba okweyubula kwammwe. Mukitegeera? Kino mwakisalawo nga mmwe kubanga mwali mwagala okusobola okubeera nga mukkakkanizibwa oba mwekkakkanya musobole okubeera nga mufumiitiriza mweyubule mu lugendo lwammwe. Mu ngeri eno tubasaba muleme kugezaako kutaasa abo
abatannaba kubasaba buyambi. Mumanye nti buli kintu kyonna kiri mu mikono gyammwe. Omulimu gwammwe si kukaka muntu yenna kulondawo obulamu atalonzeewo. Aho bonna abasobodde okubeera nga muyita ku bbendobendo ly'amayisibwa gammwe, musobodde okubeera nga mumanya nti muyise mu bintu ebitawoomesa nakabululu ng'amasomo ag'olugendo lwammwe. Era lunaku lumu mujja kutunulira emabega kw'ebyo muyiseemu mugambe nti bannange twayita mu buno era tufunyeemu. Buli mwoyo gwonna gufuna entegeera ey'obutukuvu obwawamu, kubanga kye kikula kyammwe eky'ensi yammwe eyannamaddala. Ebiseera ebimu bingi bisobola okukumalamu amaanyi, kubanga bingi ebirabika nga bikontana n'ekitangaala, era nga bingi birabika ng'ebyekizikiza. Abaagalwa, ebintu ebisinga obungi eby'enzikiza yammwe ze muyina, abaagalwa, olunaku olwaleero byonna byava mu kweyubula kwammwe okwawamu okwa wansi. Okwo kwe muzze muddiriŋŋana mu byasa n'ebyasa by'emyaka n'emigigi gye muzze mubbulukukiramu. Abaagalwa, entegeera empya era eya waggulu ey'okweyubula okwawamu yegenda okubeera nga erabisibwa esikizibwe eyo enkadde. Y'ensonga lwaki enzikiriza ezisinga obungi kati ze mulaba mutandise okubeera nga muzigaana, kubanga tewakyaliwo mayengo gaziwanirira. Wandyesanga nti ebifo ebimu mu bulamu byo byetaagisa okubeera nga bikyusibwa, obanga ebimu tojja bikyusa, kubanga obwo bwe butonzi. Kya muwendo okubeera ng'ojjukira nti tewaliiwo kintu kyonna kyannamaddala kivaawo, kubanga kirina etteeka erikiwanirira. Waliwo etteeka ettukuvu eriwanirira ekintu ekyo. Ekirowoozo ekitukuvu ekyo ekiwanga buli kintu kyonna ekirabisibwako ng'ebyekwewunda by'ensi, ng'ab'emikwano, ennono, obuyiiya, ebyenzijanjaba, ebyensoma, gavumenti n'ebyomwoyo, byonna ebiri mu kkowe bwe bityo, tebisobola kubeera nga birabisibwa nate mu mayengo aga waggulu. We bibeera nga byali byalabisiddwako wansi, naye ebyo byonna ebiwanirirwa amayengo aga waggulu bijja kweyubula bisobole okubeera nga birabisibwa mu nsi eya waggulu, kubanga birina etteeka eriwanirira ebintu ebyo. Kitegeera, abamu ku mmwe mwesanga nga temukyalina mikwano, naye abaagalwa tubasaba mubeere bagumiikiriza nga ebikadde bitandise okubeera nga bigwa okuva eri obulamu bwammwe, nga oluusi temwetaaga na kuteekamu maanyi gonna. Entegeera empya ejja baleetera ebyo ebiri bumu wamu n'amayengo gammwe, kubanga mu byannamaddala waliwo amayengo ga mulundi gumu. Ebifaanagana bisika ebyo bifaanagana nabyo. Mu ngeri eno mwebaze ku lw'essanyu, ku lw'okwagala, ku lw'ekisa, ku lw'okuluŋŋamizibwa n'obulamu bwammwe n'emisomo egyo gyonna gye muyiseemu bulamu bwammwe obw'emabega. Temugezaako kubeera nga muddamu okukola n'okuwanga ebyo ebikadde, kubanga bisobodde okubeera nga bibatuusa we bibatuusiza. Ebirungo eby'entegeera entukuvu birabisibwa mu kutegeera n'okumanya okw'enjawulo. Abaagalwa, w'obeera nga oyita mu mbeera eyo tekitegeeza nti nno oli kugwa mu mwoyo. Wandiruŋŋamizibwa okulaba omusawo oba okufuna
looni oba okwewola. Abaagalwa, omuntu tagwa kubeera nga adda mu ntegeera ey'emabega. Nedda. Kubanga yali agigezezzaako. Era n'ategeera nti ebintu bino bye nagezaako tebikola. Mumanye nti ebintu byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bwammwe obw'eggulu eryokusatu kwe kubeera nga mweyubula mu mwoyo. Era mumanye nti tewaliwo kintu kigwa bugwi mu bulamu bwammwe. Naye kigenda mu maaso kwe kuyakaayakana kw'ekitangaala eri enzikiriza zonna enkadde eziwanirirwa mu ntegeera yammwe nga zeetaagisa okubeera nga zirongoosebwa zive mu bulamu bwammwe. Ndi omutonzi oyo atudde mu buli kintu kyonna, omugezi era amagezi agatudde era agaawanga buli kintu kyonna, nga naawe bw'oti w'oli. Abaagalwa, ffenna tukolebwa amayengo ge gamu. Era nga ge amayengo ago agawanirirwa ebirungo ebitukuvu. Ebyo ebitawanirirwa kirooto kya bulimba kiteewangira. Effe abatuuze abaseŋŋendo wa Ddungu, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abanga obuwangwa obuwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.